Wetutukidde ku ssomero ly'ekiteezi kya Kyovu Uganda Primary School ku ssaawa 1:30 tusanze abayizi bali mu keetalo okulongoosa ebibiina byabwe mwe bagenda okusomera. Tukitegedde nti ebibiina ebibadde birongoosebwa mwe mubadde muterekebwa ebintu by'abantu abaakosebwa mu njega y'ekiteezi. Okusinziira ku Olivia Kamya-Nandawula atwala essomero lino, bayogedde n'abakulu abatwala enkambi eno okuli Red Cross ne Office ya Ssaabaminisita ne bakkiriza okubijjamu ebintu kisobozesa abayizi okusobozesa emisomo okugenda mu maaso. Engeri essomero gye liri nti nno lye lyali okumpi ne kampu baali eyambisa ate omukisa eky'omukisa omulungi nti twali mu holiday kati ne twesanga nga ekifo kyali empty, rooms zaaliwo, abaana engeri gye baali nti tebasoma mu holiday. Babayizi bakimanyi bulungi nti olusoma we luba lutandise bakozesa ekisaawe wabula leero tekisobose. Kalikulamu y'essomero mu kalikulamu ya gavumenti tulinamu abaana okuzannya, abaana bakola co-curricular activities, bano aba P1, P2, P3 bagenda tubadde tukozesanga ekisaawe ekyo. Ekidde olukubiddwa abayizi balabiddwako nga batetenkanya mu ssomero okusimba parade. Agamba okusoomoozebwa ku bayolekedde be baana abagenda okweyongera mu ssomero lino ate ng'ebikozesebwa balina bitono. Right now the classes are enough for the pupils, only that we are lacking some materials like the desks. Ate mu nkambi tusanze abayizi abagenda okutandika okusoma bali mu kufuna bitabo bye bagenda okukozesa. Ng'abamu beetegekera okusoma ate waliwo abalabiddwako nga bali mu kwezannyira. Okusinziira ku bazadde abamu si baakutwala abaana baabwe mu masomero ga gavumenti olw'omutindo gwago. Soma yaabwe si ya mulembe nnyo, kale enfuna weeba ntono omuteekayo. Wano omubaka w'ekitundu Muwadanku Nnyingi ayogeddeko n'abazadde abamu okubamatiza bakkirize okutwala abaana baabwe mu masomero ga gavumenti. Of course concern y'abazadde yabaddemu yokka nti abaana bano abamu babadde gye basomera nga tebaagala bataataaganya muki mu nsoma yaabwe. Ekyo nange mpadde amagezi bwaweewo enkwatagana omwana wabanga asobola okuyambibwako gy'abadde asomerwa bamuzze bamuyambeko kuba yebadde concern ne fear emu ku ba victim gy'abadde nayo. Derek Nkoka amyuka RDC w'e Kasangati atubuulidde nti abaana 23 be bawandiisiddwa mu masomero ga gavumenti. Tuba tutte ekiteezi kya Kyovu Uganda Primary School ne tutwala ku Kiteezi Disabled Primary School ne tutwala ku Mpererwe Primary School ne tutwala ku St. Kizito Primary School. Ono agamba abaana bano batwaliddwako ekiwandiiko ekiraga nti banjawulo era tebalina kugobwa. Ekiraga Edmaster oyo nti toyina buyinza bukkiriza kusaba mwana yenna wadde nusu 10 kuba gavumenti yo buli kimu ekola ki yakisasula. Kati bano eddimu lye boolekedde leero okumatiza abazadde ababadde bakyeremye okukkiriza okutwala abaana baabwe batwalibwe mu masomero ga gavumenti. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.